Oyo nno ye Hajara agambibwa okuba nti no munnanga amaliridde okusaanyaawo obufumbo obw'omuyimbi Rema Namakula akwessa ne bbaawe Dr. Hamza. Era munnange mu katambi akaasaasanya ku mutimbagano nga Dr. Hamza alina omwana ow'obuwala gwe yali naye, munnange kizuuliddwa nti yali ono Hajara, nti era munnange Dr. Hamza kwessa ne Hajara baludde nga baagalana. Bw'omuwala ono takoma ku kuba nti naayagala bba wa munne, wabula ate kw'otadde n'okuba nti nno amanyiira omuyimbi Rema Namakula. Si byaffe katubeere nga tukwase nga acid, ayongere okuba nti naate munnange ensonga zino azitangaaza, naye ng'amawulire si malungi. Omuwala ono ayagala kuba nti naate asaanyaawo obufumbo bwa Rema Namakula. Badiyale muli mutya? Nanke amawulire si malungi n'akamu n'akatayito. Oyo omuwala gwe mulabaawo bamuyita Hajara, ye muwala eyabadde mu kavidiyo ne Hamuza. Hajara gwe musego gwayingirira obufumbo bwa Rema, teguyingidde eyo jjo. Kye muba mumanya omusajja agwagala. Najja wano eno ne mbagamba nti Hamuza alina omusege. Ne mugamba sengaana naagirira muli akakazaako bannange nga temunnayomba. Nze njagala Rema, ndifaani wa Rema. Nze ndifaani wa Rema. Era Hajara simwagala, naye kye muba mumanya bannange omusege gwatufuukira omusege. Ate Hamuza ayinamu ku ssente ennaku zino. Abasajja nga balinamu ku ssente mubamanyi tebafugika. Nenga ogwo omusege ate Hamuza agwagala. Omusege gwaleeta force gumanyiira Rema. Kale waliwo omusajja okwagala nekidda wali gumanyiira Rema, gwe mulaba ogwo. Ne famire ya Hamuza egumanyi, ne famire ya Rema egumanyi. Siraba Kadaama agamba mbu kasita omusajja musiraamu tekijja kusoboka. Ku musajja owaffe Hamuza ebyobusiraamu tekijja kusoboka. Nenga ogwo oguwala bannange gwanga mujje, balogo bannange mujje tulogo omusege oba tuguwunyisa bbigo egumanyi. Mujje tulogo omusege, abasabi musabe, abasamize musamire. Bannange, something has to be done because Rema's marriage is a marriage of national importance. Fenna kitukakatikako okuwalana mujja wa Rema n'omuluga. Kyemulaba ekyo si kyekirina amabina, kimanyiira naye nga musituke tulogere omwana. Video eno jimpeere like mukwano, ate teweerabira kuleka obubaka bwawo mu comment section. Kagude Charles ogamba otya, Zainab ogamba otya, Namulindwa Prosi twagala okubuuzaako Sarah tukutumiddeko. Katubeere nga ate tweyongerayo nga twakakuwa amawulire ga mujja wa Rema Namakula, ate kati tufunyeyo omukyala wuno munnange ali mu kusajjukira kufa kwa mujja we. Mujja we yavudde mu bulamu bw'ensi eno, kaakati ali mu kujjaguza. Okitegera, katusooke tukuwa akatambi kano. Namwe mwebale kunsabira finale mukama zemu essaala yange. Mubuuze kiki? Anti munnange mujja wange afudde, yantigomya yansanga mu maka gange, anzigyeko omwami wange, abaana bange ntambudde nabo. Finale essaawa zino ngenda kuziika. Ngenda ziika mujja wange, munkubireko engalo. Bannange munnansonyiwa okusanyuka. Naalibadde mu kunyiiga bambi ku kunyolwa, naye oyo omukazi teyampisa bulungi baanammwe. Myaka enanga nkaaba, nagamba sigenda kukoowa kukaabira Katonda, ngenda kukaaba mpaka kuwulira bubi. Mukama final agizeemu essaala yange. Kyokka ekisinga okunsesa, kyokka naye ate waliwo eyatwala baze, ate ye yamuliisiza akakanja okutuuka okumutta. Yali ayagala kutta nze, nenkwata ekkubo nenvaayo. Ssebo ng'omukungu atutadde mu nju emu, agamba anaawulira ng'akooye aneesonyiwa munne era ava mu maka. Ne ŋŋamba wano sibeerawo Jovia, kantambule nveewo ŋŋende. Myaka 4 kati ssaawa zino ŋŋenda kuziika mujja wange. Kantambule ŋŋende emmotoka tendeka baanammwe. Ngenda kuziika mujja wange bambikidde, oba ngenda kutunula ntya,
oba ngenda kukaaba lwakuba singa okunkwasa ennaku obwana alese obwana busatu abadde azaalanga akamyu munnanga nti yezza omwami maama nnyabo kangende nzike mujja wange ngenda otuukayo era nkole vidiyo baanammwe mwebale kunsabira amaziga gange sigakaabidde bwereere mwansekerera nenze nga kyenkaabira nkimanyi Mukama alina okuddamu essaala yange mujja wange afudde ngenda kuziika alese n'ebyana bye nze abange we bali balamu baatutigobya kakiwulire okuba ssemwandu ku myaka egyo. Bangi abavuddeyo munnange ku vidiyo ye mu comment section ne batandika okumugamba nti ojaguze otya ng'omuntu afudde wadde mujjawo agambye nti mumuleke temumanyi mugenzi kye yamukola kabeere ng'ate abikunnyonnyola. Saagala kumpabula mundeke nsanyuke temumanyi kikyempiseemu egyo emyaka. Oyo omukazi teyannumirirwako n'ajja mu bufumbo bwange ng'akimanyi mwendi nga ye mission gy'aliko kunzigyamu kuba yali akimanyi era nja kuvaamu. Bano abakazi ab'ebbali bajja nga bamazeeko gwe ne bw'omukola ki tekimutiisa kubanga ye abazze ng'amanyi nti wooli. Nali nina abaana aba 3 ekimu nga kiyonka myezi 8 ng'abalala babeera ku ssomero. Oyo omukazi najja jjukira nali nkeera genda kukola ng'omusajja omwana mundekere ono omwana wange si wuwo si musaayigo kuba yali abeera ku bottle bw'ayonka bw'anywa ne ku buugi ng'omwana mulekera daddi we munnange ate oba munnange si musaayigo wange ng'asigala n'omukazi anti omukazi ng'alaga wano omwana amwagala nnyo omwana w'omusajja aba wuwe kwegamba ng'omusajja bw'abeerawo omwana kwegamba ajjula namukomba ennyuma. Omusajja ky'ataamanya nti bwe yali ng'oluusi avuddewo ng'omukazi akwata akaana kange ako akato simanyi oba yaladdira kaso bw'atonyeza mu kyoto mu sigiri bw'amutonyeza mu mugongo bw'ati ngenda okwambula omwana ayina amabwabwabwa alinga nga gwe baakutte akati akaliko omuliro bwe bamwokya okugamba omusajja ng'aliwulira oyo tomwagala bwagazi bw'oba tomwagala yimuka oveewo ebyo abaana babyekolosa ng'omwana wa neiba ye yabimukoze ono omukazi mukulu tasobola bikola ate olaba amwagala. Abasajja babanga abasiru abatategeera ye asobola okwagala omwana wange gwenzadde nga si wuwe era amwagala naye nga munda akimanyi tamwagala. Kati mwabatandise okutandika okuŋŋamba ebyo byansi ffenna lyekubo gye tulaga naawe ojja kufa nkimanyi nja kufa naye sigenda kufiira mu kibi. Natuuka okuva mu eyo ennyumba nga mpulira neetamiddwa nentandika okusula mu dduuka lyange ne ssente ne zituuka ne zimbula ebintu biweddemu nakwata ekkubo ne ŋŋenda mu kyaki nesulayo omwaka mulamba nga bandiisa n'abaana bange nga sikyalina kyenkola. Abakyaki ne bansondera ne ssente ezitandika okukola n'ez'ennyumba ku lwa mukazi munnange oyo gwe mugamba nti nsaasire ye nga teyansaasira yatuuka n'okunzibya obukyala mbumaawe ntuyinza okuddiŋŋana n'omusajja wange ne tuddamu okweyagala kanzibya obukyala. Mmwe temumanyi bintu byempiseemu temumanyi bintu byempiseemu twakoowa abakazi nakoowa ekitonde kye bayita ekikazi bannange tuli babi.
bwambwa mpayiriza omusajja wa bataliwo ng'akuba amasimu onayo ambisawe munange omusajja nti ye yakkuta dda ono gwalabanga goloti ng'akomawo akutuukiramu kati nkirabye ku lumbe bwe kineeyisa maami nsaba kujja twogeremu njogere biki naye emyaka 4 tewali kye musaba si sabbuuni si munnyo si renti si fiizi w'abaana byonna mbitoba saagala kutawanya bantu ate yalaga nti abaagala nnyo era buli kimu asobola okukikola naye saagala omanyi lwaki ejja tukaga abaana bakulemerera ensonga lwaki oli mu kunnoonya tebannemerera n'ekikazi kyo kakife bonaabona n'ebyana byebyo biteekemu oyo omukazi gwe wazaddeko omwana omulala bimuteekemu naye abikyunye obiwulire kuba sisuubira nti asobola byagala engeri gyasse maama waabyo tasobola kubyagala nze nakufumbirwa ng'olina abaana bo 2 nabaagala nga bwe nali njagala abange walabako ekibalu walabako nga bafunye obuvune bwonna nga sinaba na kuzaala nembeera n'abaana bo paka bwe nafuna olubuto nengamba abaana bo batwale wa maama wo tutandike bujja kuba ne bwobeera n'abaana b'omusajja nga si babo ne bw'obakolera bitya ate basiima ne baneeba bennyini omwana n'akolako ensobi n'oyagala omukube ng'ojjukira nti si wo baneeba banaakulaba bati kati omwana w'omukazi oba ogenze mwonoona oba tomuwadde future emala. Subscribing likinga lekawo bakabwawo mu comment section. Nobert Events wuno avuddeyo ku nsonga za Justin Namere akwosa ne Bulegeya. Katubere nga naye tukuwa akatambike. Ntono amugamba okupe manyi kazituwadde nga wendi ntudde tunula bwenti nga ntunula oba yabakakasa ebigambo bino kuliko kati minisita omu owajjenda mukubira no tole tabitu bitakwatagana mu kiiko omubuze kye kyali mu lukiiko ajja kikubula facts tinze bampa omutwalo 17 mu 15 oba mukatala agamba president bala munali simanyiyo omuntu awayiza ku nsi kuno nti omuntu osobola okuba nga watambudde naye mu motoka n'atuuka wali n'afuuka engo twatambulanga babiri tonnewakana n'atuuka wali nannewakana nayogera ebintu bitaba nemubuuza kale Nobert Events gemanya generational promoter omwami ono gwe mulaba ayogera mu video eno asoosewo ye mwami Bulegeya. Mwami Bulegeya gwandaba n'analaba video eno yongere yeetambule njagala tuke ku bakulu b'NRM bonna. Mwami Bulegeya ono golaba ye chairperson wa Masaka w'NRM mainstream Masaka City. Mucho kitegeeza yatwala Honorable Namere nga Fragabera w'NRM Masaka City. Naye karakita ya Bulegeya jali mukozesa wano n'obusungu bwayogeza. Wobanga oli mugeze ekimala kikumala bumaze okusala omusango guno n'omanya ti Mwami Bulegeya ayina ekintu kyafane Honorable Namere nga kiri personal. Kiri personal. Gwanalaba video yange eno njagala nkujjukize Mwami Bulegeya ono yali mu byafaayo by'abasajja abakyasinga okubanga NRM abawagire bakyamani b'NRM yakola ekikyasinzeyo okuba ekyobusiru n'avaayo n'awakanya obuwanguzi bwa candidate nga Fragabera w'NRM era nga gwe tolaba zino issue zonna ze mulabe ziri mu crazing bw'olwaleero ez'emmwanyi. Mwami Bulegeya yali emabega wa Fracas eno yonna. Mwami Bulegeya yali emabega w'abantu wakana akakyala kasisa akavuddeyo ne keemulugunya simayanga basaplayinga emwanyi simaza miliyoni 4. Mwami Bulegeya yalina nnyini mwanyi omutuufu. Mwandibadde muvayo ne mugamba nti Namere abangibwa emwanyi yazitwala nga alina ziwa abantu n'atazibawa n'azisimba mu mayiika ge ag'ettaka. Ofuna awo kyali badde kimakingira sense. Naye wabanga sinalabayo mubaka
ekitegeeza Namere atandika okukolera abantu baabe Masaka City nga tanaba nakuyitamu ku kyobubaka nga kyali presidential advisor in charge of Greater Masaka yasakira abantu nga tanaba nakuwangula kalulu n'abawendo kaze mwanyi ne balima awo musango kyoguli awo liyale kiche mugezako okugeza nnyo n'okuzimbya ndaba tekirimu makulu Mwami Bulegeya oba watege ekibatu n'okwana Namere n'akumma totulekanira nnyo kisusse Mwami Bulegeya obusungu bwoyogeza wammibwa akantu muwala wa Sempejja yakumma obwo busungu n'obukambwe bwoyogeza nekutwa n'obujja esooka Bulegeya tewasoma nti wa president anakugonomolako ogufugo bwa minister oba ogufugo gunene tewasoma you cannot articulate issues tewasoma Mwami Bulegeya va mwebyo ebyekimafia bye mukole Masaka awo byonna bye mukole ebyekisiru byonna bimanyikiddwa intelligence ina report yonna Mwami Bulegeya omukazi yavaayo n'asakira abantu bemwanyi gundi omukyalo ono State House control yavuddeyo n'akonfirming era n'aga kituufu sente bazibanja ne teziweebwanga basapulaya nafunako miliyoni 15 okumanya Bulegeya tosobola kuyiiya bulungi nnyo nokkiriza ne bakusolera ne mu kamera nga ku bukadde obwasosola okujja 15 ng'olina kaana mu 8 n'olimbalimba mwana ana mu 8 gwe gugo zonna zizo era sise ziyatutekeeza ezasoose wazimujjireko emabega yamaze n'azikuwa wamuwadde buwinga miliyoni 3 nnya fe tuli bageze ekimala tumanye ekyo tumanyi obwo buzanyo bwo bonna bwokola Honorable Namere muleka akola emirimu gye ow'omukisa gwe aba wa mukisa gwe ye Minister of State in charge of local government muli mukuzanya sakasi wamwe ne mafialism ogezako mwawula ne Namere sole ne Honorable Minister Balamu temujja kumalako sigadde nze Nobert chairman waba chairman mu Uganda yonna ye Honorable Luzzi avuddeyo n'alyoka agamba nti no muhozi jju era avuddeyo n'alyoka agamba nti oba oliwo opposition oba oli waaki fenna tubeere ng'ate tuwagira Minister Justin Namere akwesa ne Minister Balamu akwesa munnange ne General Muhozi nabyo katubeere nga atubikuwa. Give credit where it is due. Borabo wa Nupu nga ina byayogera n'obuvunanyizibwa muwagire. Borabo wa NRM nga ina byayogere ebyamazima eby'obuvunanyizibwa byakola muwagire. Kati saawe nosubira abo opposition mwenna. Okubeera nga muwagire bya Honorable Balamu. Honorable Namere, Honorable Byamukama tibanda ekiseera bye twadde twogera. Go Balamu go Namere go muve mu office. Ate tusabe buli muntu atakoza resigninge. Tugenda kidemanding we are calling upon Ugandans tubogolera abo bonna abadde baswaza obwekitibwa president nga yabawo obuyinza balisigninge. Tutandikira ku Ministry of Education nti Honorable Jesse Muyingo tayambye maama. Ebyo byokola mu masomero oli tubifunyeemu tutya. Genda okola ebirala mu masomero go business si mu bubi. Tugamba oli minister we sports tulina ebisaawe bimeka. Olina kilabu ya mpiira. Olese ebisaawe bimeka ku kyalo ku district. Byo wavaawa wazanya mpiira basketball. Nawe kicho omanyi ku byemizanyi. Tojja bujeri ng'omantala oli minister wa bya bulimi si mu bubi. Tulege nti gwe mulimi asinga olina kyo demonstrating obiraga ku Twitter ku Facebook olina demonstration farms. Mutuswaziza minister wa health ogende e Bulaya n'olaba kye bayita National Health Insurance Policy Bannayuganda ne babiranga bafuna mu bujjanjabi obw'omugaso. Okegera n'ebyaddala gw'oli sure amalwaliro n'amasomero policy eziriwo zikugasa. Abamu mwenna mwefuula batamanyi kyakukola. Resign and go do other things. Otherwise, there are people who are willing and ready to work for this country and their patriotism. Bali ina patriotism. Era nga Patriotic League of Uganda, tugamba buli muna Uganda boli wa opposition wa government joining a Patriotic League. Kola kituufu. Nawe wegase ku PLU. Buli muna Uganda ina kuwa PLU. PLU kibina kya byabufuzi. Wabula tugamba ekimala kisinde. Oba oli wa Nupu oli wa PLU. Oba oli wa DP oli wa PLU. Tugamba kye kiseera jene muke clean up. Bannayuganda mubeere mabega tumuwagire. Aisha 100%. Ekinako buzibu jene MK okufuuka president w'eggwanga. Kati ate bwabeera MK president nfiirwaki. Kati Museveni owekitiibwa president nfiirwaki nfunamu nfiirwaki. Siina buzibu. Okunyonga madde neeyagaliza mbeere president ningamba nti competinga. Naye tugamba MK for now asaanidde n'abalala bonna basaanidde naye nga tulaba nti ayina ebisaanyizo okusinga ku baki. Kali excited. Asobola tugambira ku bamajjo manya bamajjo balina olugezigezi yabakwatako. Oba Uganda yeetaaga muntu mulalu okugitereeza. Yeetaaga kye tuyita positive dictator. Bannayuganda baali mala twagala nga akola bukozi ka tweet
akwatibwe n'akwatibwa oyo agobwe n'agobwa. Bannayuganda badde bayize omuze gw'okucompromising amateeka bagayitamu bwe bati ne bagazannyisa ne bazannyisa jjajja ne bamukwata mu kirevu ne baseka. Ebyo with MK tebigenda kusoboka. Era nze ng'omuntu onu merit mpagira MK onu basis nti ali kuka extrajudicial vigilantism. Kyogamba twakyama nnyo kubanga twetaaga mukono gwa kyuma. Yes, bannayuganda bakyama. Buli muntu mubbi. Ate buli omu yeebuzaabuza ng'afuka n'aba naye nga buli muntu mubbi. Jere MK tukulaba era bonna ova ku principles zaffe nga naawe tukuvaako. Twagala abantu obakwate tosekaseka na muntu oba wa Luganda oba wa mukwano. Bonna ova naawe ku principles ogamba nti akwatibwe oba bukooti akwatibwe avunaanibwe. Kuba amateeka bano bannayuganda bulooya bugezigezi buli nabuganda badda byakozesa amateeka. Okitegedde? Tusaba ekigambo corruption y'okulya ssente y'abannayuganda kibeere ng'omuntu alidde obutwa. Bantu bangi bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate batabukira Nina Rose olw'ensonga nti nno yavaayo ku press conference ya Lydia Jasmine n'abeera ng'agoba aba NRM. Nanyigidde nnyo luno oluwalo oluwanvu ennyo olwawanvu Nina Rose ne luleka amagezi gaalwo wansi. Ate lwaki? Bwe lwagenze ne lubuukira programu gye baliko ne lugobayo ffe aba NRM. No, yagambye mbw abayero tetuyitayo. Yagambye tiketi azigulira ba NUP. Kirimu obuzibu. Bwa abagulire. Namwe aba NRM babagulire. Yagambye aba NRM tebakola ki? Naye abantu bwe batyo abatajjansa si balungi kuleeta mu maaso g'abantu bangi. Kubanga enjago oluusi basukka ku mitwe. Hapana. Enjago oluusi basukka ku mitwe ne bayogera ebintu ebitajjansa. N'olwekyo kye tubasaba. Yayogedde kusaidia nti yajja kugulira ba NRM. Ebyo si byabufuzi aleke omwana Nina Rose gundi Lydia Jasmine yayisizewo endongo ye. Bino si byabufuzi. Ebyobufuzi byamulema tabisobola. Yagwa ne mukama we n'agwa. Mwannyinaze Nina Rose olina okwetondera Lydia Jasmine. Kye wakoze kya mutima mubi. Era Uganda ekibagambisa nti muli bannamawanga lwa mitima gyammwe gye gyetisse obukyayi obutalina makulu. Tukimanyi bulungi nnyo wano nti abagula zitiketi z'ebivvulu baabasinga bonna bawagizi ba NRM. Abagagga abalina ssente ababeera mu bintu ebyo. Yes, ne baganda abalala abafuna akasente mu mpola ki? Mpola. Naye tosobola kuddira ku press conference ya munno gyalonkiza ekintu kye. Business gyaguza abannayuganda bonna nga tayawuddemu bano basiraamu, bano bakatuliki, bano ba NRM, bano ba NUP. Business ye gyatunda ya music gwe nojja nojogeramu ebyekisiru byo. Eyo teyabadde campaign raare. Era Lydia Jasmine ngenda kusaba omwana oyo akuwa apology. Ekyo kye yakoze kyabwerere. Ate nembuvu ne bannayuganda abeetondere kubanga tosobola kwolesa mutima mubi nga weefuula ayagaliza omuntu kumbe indirectly omukuba ekigo. Muli mikwano kimwe naye mulekeraawo bannaye. Uganda etumala yaffenna. Yemmwe abaana babasudde yeffe kituufu abaana b'omugenzi amandi basudde. Noono ali wano mwana we. Bakuyitaani? Nze bampita Nakato basudde. Famire mukwatagana? Nnyo ffenna tukwatagana as a family. Tuli wamu. Muli wamu? Yes. Ebyagwa mu famire ya Kafeero mwabiraba? Twabiraba bulungi nnyo. Nze nakulira wa Kafeero. Nina ne muganda wange bamuyita Amani. Naye Kafeero ye yamuweerera mpaka P6. Mwenga temwerumaaluma mwagikola mutya okuba nti nno famire eri wamu oba kya ssente nno temubireeta mu kamera? Famire eri wamu. Si bya kamera, si mabega wa kamera, famire yaffe eri wamu. Ffe twakitegeera nti omwana kitaffe gwe yalekawo ng'amutulaza nti oyo muganda wammwe, muganda waffe. Okujjako gwe baleeta ng'ase n'agamba nti aze ndi mwana w'abasudde. Tuyita mu prosesi ne tukakasa oba wabasudde oba si wabafudde. Naye buli gwe yalekawo wabasudde. Mwe temwetaaga agenda ku DNA? Ate nga DNA yaki kubanga ffenna abaasigalawo taata waffe yatulekawo. Era nga twemanyi twakula ffenna ffe taata waffe twali tusomeranga ku Moland Freshstop nga n'omumetroni atulabirira alina abaana be nga taata waffe yabasasulira fees asobole olulabirira ffe ababe. Taata wammwe basudde yaleka abaana bameka? Yaleka abaana 18. Abaana 2 ne bafa. Basigala abaana 16. Omwana omu mama we n'amutwala nga si wabasudde. Kitegeeza nti tusigala abaana 15.
kino kijjukire nti omwana oyo gwe baatutwalako bamutwala awezezza emyaka 25 naye bamuleeta wa myaka egyo nga maama we lwaki yamutwala nga wansonga maama we bwe yali amuleeta yagamba jjajja waffe kuba twaliwo kale nga tukutegeeramu namugamba maama omwana nafunye omusajja alina fumbirwa abamungobezza ate omwana namuzaala mu mutabani wo namugamba muteekaawo bamuyita mukiibi ne gawa myaka egyo taata waffe naafa nga mu 1997 kaakati waayitawo ebbanga teryali ddene nnyo n'amunona n'agamba ono namuleeta mu bukyamusi wammwe mutudde n'amutwala naye tebereza emyaka egyo gyonna gye yamalawo kyonna kityamuko nagamba kyabaluma batwalako mukiibi yes kyatuluma oli yali muganda waffe tukuze naye tukuze tumumanyi ye muganda waffe kyatuluma naatutya ne bwomukubira essimu omubuuzaako yeebwalabwala bamuyita mukiibi ani Lawrence nga womukubira essimu yeebwalabwala musajja kale atubuuzaako naye ng'olaba tamuka naye yennyini kubanga yandikumyewo n'agamba jjajja nti oba oli otya kuba jjajja waffe yamukuza okuva nga myaka 2 mpaka 25 aba amukuzizza kituufu ebyo nga mmaliriza ebyobugagga mmwe tebyababalaamu nti mutuuke ku poyinti ey'okkaayana buli omu yafuna ebyobugagga bye tebirina webitumaliramu ebyobugagga bye tulina bye twasigaza olede tata waffe yafa nga tukyali bato ebimu ne biyitaawo bye twasigazaako tuli satisfied n'ebyo ebyobugagga ebiriwo ekisooka yaleka eggaba si walayisi twali bade tugamba tutundewo kati tutundirawo ekyomusajja okutamalaamu maanyi ge nti omusajja yapatikana empewo yamufuuwa amaanyi ge tugatunde katulabeko eggaba ebasaka gyewali n'ennyumba y'ewaka gyewali ey'omukyalo gye tusabira buli kwa mukaaga nga 11 tuba n'okusabira omugenzi amani basudde mu gw'omukaaga nga 10 kaba kasiki abayimbi bonna ayagala ajja n'ayimba kuba biba byabwerere endongo tugiteekawo kati nga 11 ne tusaba emmisa ne tubagabula n'emmere eba yabwerere tuba tugifumba abayimbi abaddamu ennyimba za tata wammwe ez'abasudde kibayisa kitya kale tekikiyisa bulungi naye ate tetusobola baŋŋanga because batusinga tesobola kuwemmuka olio kyeweeresa bino ebintu byensi obiraba ensi tekungulwa olina okusigaza bw'otaba na ddiini na mutima gukkuta osigalawo wemmuse bano be baana ba omugenzi amani basudde bwite tambudde obadde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribing olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba